breaking news. Abatugamba nti tebasobola kwetaba mu kintu kyonna kibagatta na mwami Museveni bawandikidde Nobert His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero akedde mu mbizi aba NRM anti yasazeewo okubeera nga yingira iPod. Ensonga emuyingiza vidiyo eno njagala ogirabe yonna mpaka weggwayo kubanga eri very sensitive ate tulina okubeera nga tukitegeera lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi abadde ayina okuyingira. Abadde bagala mulemesa nti waba wangudde akalulu ebyaddala babadde tebagenda kumulangira nga president lwa nsonga y'obutayingira iPod. Naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba musoke mugimpireka like eberenge sota mulitokera bonna bandikedde okumanya kweno information ndala banaba National Unity Platform wamu naba NRM abadde balowooza nti no president wa His Excellency Robert Kyagulanyi waya yamazidde kubeera nga akolaki azigatta. Kale katugendera mu kyatweso olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi nkugambye yasazeewo okubeera nga ayingira iPod. iPod mujjukire bulungi tino egatta ebibiina byonna. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza nti no His Excellency Robert Kyagulanyi baba takiriimu abeera nga ajemedde amateeka ga Uganda. Si Uganda yagitandikawo wabula Netherlands ensi ey'abazungu ye yagitandikawo. Kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi okubeeramu bannange abatakozesa ssente za mubi w'omusolo bubi. Vidiyo njagala tugirabe yonna mpaka weggwayo. Omukulu abakulu ba NRM nga bagezaako okubeera nga bamusiga ekifaananyi kibi wamu n'aba PLU. Sooka birabe tumaye tuyongereyo. Kyali bityo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP nga kiyita mu bakulembeze baakyo kyefuuludde ne kiwandiikira omukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti nga kigutegeeza nti kyetegefu kaakano okugwegattako. Ebbaluwa ya NUP okwegatta ku mukago gwa iPod ewandiikiddwa Ssaabawandiisi wa NUP David Lois Rubongoya ng'akiwandiikidde Ssenkulu w'omukago gwa iPod ng'amutegeeza nti ekibiina kya NUP kyetegefu kaakano okussa omukono ku ndagaano efuula NUP memba wa iPod. Kinajjukirwa nti paalamenti bwe yayisa ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi kyafuuka kyabuwaze buli kibiina kya byabufuzi okuweebwa ensimbi ez'omuwi w'omusolo nti naye nga kirina kusooka kubeera memba mu mukago gwa iPod nga kitadde n'omukono ku ndagaano ekifuula memba mu mukago ogwo. Wabula ekibiina ky'NUP nga kiyitamu bakikulira bazze bawakanya ensonga eno era nga bawera nti bagenda kwegatta ku mukago ogwo. Gye bufuddeko abakulembeze b'ekibiina kya NUP bakalambira nti obanga kyetaagisa okufiirwa ensimbi ezo NUP neetegefu okuzifiirwa naye tebagenda kukkiriza kwegatta ku mukago gwa iPod ng'etteeka eppya bwe ligamba. Nga gwafuna n'akubisa naye ekifaananyi ye nannyinizi TV ne radio bateekayo ntono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe tewali byakusinkana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dikiti. Breaking news. Abatugamba nti tebasobola kwetaba mu kintu kyonna kibagatta na mwami Museveni bawandiikidde Nobert Mao abagatte mu kibiina kya iPod. Basooka kutugamba nti iPod baje bayingiza lwampaka. Gavumenti nevaayo nebeesamba ne baddukira mu kooti mankwetu paka finally bwe banaabye ensonyi mu maaso nga bwe mumanyi nti eyali azize amazaalidde. Bwe batyo ne banaaba ensonyi ne bawandiika ebbaluwa ebagatte ku bantu abagenda okuba nga badiibuuda ssente z'omuwi w'omusolo. Mbagamba nnyo nti abaami bano mwetegereza ebigambo byabwe. Abagambanga nti kayetonye kagwake tebayinza kwegatta mu iPod. Olwaleero beewandiikidde ebbaluwa esaba okubagatta ku mukago. Omukulu mumujjukire nnyo yatugamba nti mu iPod teri makulu okuggyako okudiibuuda ensimbi z'omuwi w'omusolo era ye tabikkiririzaamu. Bw'atyo n'asonza ssente abantu ze batawaako accountability. Nabannyonnyola luli ne mbagamba nti iPod buli kibiina ekiri eky'ebyobufuzi buli mwaka bakiwa bilioni 7. Bano abavubuka abajja okubba n'okunyaga tebayinza kuba nti ssente ezo zibayitako. Era nabagamba mutunule katidi nnyo abantu bano bajja kubikka ensonyi era ekibiina kya iPod bajja kukiyingira. Olwaleero ekituukiridde ebbaluwa bagiwandiise ku bukwakkuliza okuyingira ekibiina ku luli amankwetu ge baali baagala okuyitamu nti baatuyingiza lwampaka. Ne bagamba no
Alright, nga tuwitadde ku mabbali omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of Uganda, come 2026 olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza eggwanga lyaffe Uganda n'agamba nti Uganda eno gye muli mu kubeera nga mu celebrating the 63rd Independence Day, oba agamba nti independence ya twandibadde walaayi nga twafuuka ddanga Dubai. Bingi nnyo byayogedde olunaku olwaleero, njagala osooka beewulirize ombulirire byaddala n'akasajja amagezi oba kaagajjabwa kubanga engeri gy'asobola okubeera nga addressinga on Independence Day. Ate nga mujjukire bulungi tino n'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera nga addressinga wali Kololo. At the same time mujjukire bulungi tino ne Muhoozi Wajino Muhoozi naye alina okubeera nga alabika olunaku olwaleero ku Independence Day. So kalabe Hajji Nakarembe tumwe tuyongere ne bya President ebiki byayogedde mu maaso awo. Salamu alaikum. Hajji Nakarembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajji Nakarembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Yandibadde Independence Day wano Uganda. Olunaku lwaleero giweza emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze okuva ku bazungu. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'10 omwaka gwa 2025 tulina okuba nga tujaguza independence. Emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze bobala emyaka 40 ku egyo General Museveni abadde afuga ensi yaffe. General Museveni yawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu mu 1986 emyaka 40 olunaku lwaleero. Kyanaku nnyo nti tujaguza Independence Day ng'ensi eri mu kunyigirizibwa nga ebya byetwalowooza nti bigenda kuggwawo tebiggwangawo paka olunaku lwaleero. Kitukoze bulungi Katonda naye kyo akireese nga kabonero nti olunaku lwaleero ku Independence Day ate tugenda campaign nga twesanze tuli mu campaign era nga tugenda campaign nga mu kitundu kya Nakaseke mu Greater Luweero. Ene Nakaseke abantu baffe gye baatokomoka abangi nnyo kubanga Museveni ne banne gye bali basimbye amakanda nga balwana nga bukukyusa gavumenti, nga balwanyisa kye bayita okubba obululu, nga balwanyisa kye bayita effugabbi, nga balwanyisa kye bayita obuli bw'enguzi, nga balwanyisa kye bayita ekiwamba abantu, ekitta abantu, ekibba ttaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye okumala emyaka 40 ekitta abantu kibaddewo, obuli bw'enguzi bubaddewo, nene okusingira ddala abadde nga abba obululu. Kati kuno kusoomooza kuba yagamba nti kyamulwanyisa mu nsiko kubba bululu, naye kyabadde nga akola nga n'olunaku lwaleero mwenna nga bwe mulaba kati ne bwe mugenda okulaba olunaku lwaleero effugabbi n'okunyigirizibwa ti ne campaign abantu abandibadde tukuba campaign zaffe mu ddembe tetukkirizibwa, tusuulibwa emisanvu mu makubo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ffenno kituwa essuubi ti olunaku lwaleero twesanze nga tugenda Nakaseke okutwalira abantu amawulire ag'enkyukakyuka, amawulire ag'okwenunula ge tukakasa nti abantu baagagula dda, naye kakati tugenze bakunga buli omu ategeeze munne, buli omu agule munne amaaso tusobole okutereeza ensi yaffe. Tugenda ne bakulembeze bannaffe nga mwe muli ne Honorable Lutamaguzi akiikirira ekitundu ekyo. Njagala okunga bannayuganda bonna leero Independence Day, buli ali eyo kwata bendera yo ne bw'oba tosobodde kutuuka ku rally zaffe